Kanso yayitiddwa okuyisa embalirira ya disitulikiti eyayanjulibwa mu mwezi gw'okutaano. Kanso etandise na bbugumu oluvannyuma lw'abakansala okuva mu mbeera nga bawakanya ekya ssentebe wa disitulikiti eno Andrew Muwonge n'olukiiko lwa executive okwekobaana okukyusa bajeti ya disitulikiti. Muwonge bwe chairman asoose mu byafaayo bikyanga disitulikiti etandika okukyusa bajeti kanso tulikoze eki gyeyisizza era eyo likodzayo gifunye. Bwe batyo bakansala nga bakulembeddwamu Joel Kayiira batadde ku nninga ssentebe w'akakiiko k'ebyensimbi okubawa copies za bajeti eyayanjulibwa. So right now, Speaker, we cannot go ahead and discuss the budget without copies. Because, you know, Mr. Chairman is a bit wise. He may end up saying what you are discussing is what is in the budget. Joel Kayiira atuuse n'okuviira mu mbeera akulira abakozi mu disitulikiti eno Malik Mahabba n'amutegeeza nga bw'asaanye okwewala okukozesebwa. How do you dare go ahead and implement a budget which is not in our hands? You know which holders and whose mass are you working for? Ssentebe Andrew Muwonge bano abaviiridde mu mbeera n'abalangira nga bwe bateekeddwa okukimanya nga bw'asobola okukozesa obuyinza bwe okuyisa embalirira eno. Tuzze tumuwuliriza ayogera atandise kumanyisa. Ekiddiridde kweyogerera bisongovu. I want to listen for my word. Chairman tasobola kukola byayagala. District ya Kayunga. Ssentebe alabye taabisobole kwe kwekandagga n'afuluma ekisenge wateesezebwa. Ensimbi ezijje bakansala mu mbeera bwe bukadde 150 ezaateekebwa ku kuzimba kaabuyonjo 6 mu masomero ag'enjawulo nga kigambibwa nti zino zaakyusibwa. So n'olw'ensingo twagala Chairman Muwonge bayite bajeti entuufu gye twatambulirako ekagisuule ate minisitule kimanye. Ensimbi endala ezivuddeko emberebezi bwe bukadde 140 ez'okuzimba ekizimbe ku ssomero Lisokoso RC Primary School nga nazo nti baakitegeddeko nga bwe zaatemeddwako ne zifuulibwa obukadde 95. Kati ssente zino ze bagenda bajjajja ku pulojekiti tetumanyi na gye ziraga. Chairperson waffe tatuyamba yeebase ne bali abasajja batekiniko tetuwajja kuweereza abantu. Ekiddiridde bano kugaana kuyisa mbalirira ereeteddwa. So n'olw'ensingo twagala Chairman Muwonge bayite bajeti entuufu gye twatambulirako ekagisuule ate minisitule kimanye. Ssentebe awezenga bw'atagenda kukkiriza sipiika ne bakansala okumukozesa ng'eddaala batuukirize ebigendererwa byabwe mu by'obufuzi. Ekibaddewo mu kanso ndowooza kabonero akalaga sipiika ti bino bye yazzeemu si bya muzannyo. Tugende mu field tulwanire eyo entalo ze azijje ku disitulikiti y'e Kayunga. Ssentebe yeekokkola sipiika wa kanso eno obutamanya mirimu gye. Sipiika takola allocation ya funds wano ku disitulikiti. Sipiika akubiriza lukiiko era nga bw'abadde ffe tumanya ne ba heads of department obwetaavu obuli awantu ne twaloketingirayo ssente. Okusinziira ku sipiika wa disitulikiti eno Sale Bulinsoni asambazza ebyogerebwa ssentebe nga bakansala bwe bamulwana olw'ebyobufuzi. Alina okwadresingako issues abantu ze bamugamba si kuddukira ate ku sipiika. Yeeteekamu ekintu yeeyigiriza ekintu bwe baba balina kye bambuziza nga kinkwatako nkyanokole. Ye Malik Mahabba akulira abakozi e Kayunga ng'ono alumirizibwa okwekobaana ne ssentebe yeewuunyizza ebyogerebwa bakansala nga ne mu kiseera bajeti eno lwe yayisibwa teyali mu ofiisi. Mu mwezi ogw'omusanvu I went on leave. So sibaddeewo n'akadda. Ono bano abakubirizza obutaba na kutya kuba ebintu bya gavumenti biteekeddwa nga mpaawo kisobola kukolebwa mu nzikiza. Ngeze bwe ziba zibaddewo ne tuba nga budget yali yayita dda ne tukola adjustments. We report to executive. Here we have systems and all systems are working. Budget eyogerwako eyayisibwa eya disitulikiti ya buwumbi bw'ensimbi za Uganda 57.